Bichi bino byendabye na nnyonnyola. Oluusi si kirungi nnyo kugenda ku confronting ono. Kuba ffenna tuba ne reasons nnyingi nnyo lwaki tugenga in relationships. I know. Mulimu oli nga relationship ajagala mmere. People don't have what to eat. Kwa relationship lwa mmere. People are looking for accommodation. Waliwo neyagamba nti waliwo n'ali mu relationship just for shelter. Yes. Rent mu Kampala mungi. Abantu tebalina kyakulya Doreen. Kati nengende omusajja gwe saagala just because yes, nga akuwa emmere n'akusuza ate n'omuzaalira abaana. Gye bali. So we have different reasons. Naye omukyalo confronting omulala, I condemn it. I know. And I don't believe in that. Yeah, why would you fight for a man? No, I can fight for a man, but in silence. Prayer, right? I fight the man himself. Oh, I fight the man. In silence. Nemulaga nti chokola chibi. Nesobola confronting mukyalo. Unless ye yazze n'anvuma. Bw'ajja n'anvuma, n'amprovokinga, then I react. Naye bwe kiba kinnumye nnyo, nkanya kusirika wano ne nninda omwami waffe ne muwerekeza bennyino muwerekeza. Ekiro. Ku makya ne tufuluma nga tuli bulungi, ne binnuguna ku mulimu waneeno nga ntunda kizigo kyange, ne nzirayo ne mu kalakata ekiro. Ogwokubiri. Paka nga kikoze eki. Unless ng'omukyalo oli amprovoke. By the way, abantu balekera okuprovoking abantu. Provoking, I'm telling you. Abakazi bali okonze, let me tell you what ndikankola ne love show at night. Okay. Nice okugamba. You know what? I suspected my man was cheating, but out of the blue omuwala n'akubira. Ng'omuwala alina ne namba y'omukazi. Natandika n'amugamba, by the way nkubidde kugamba gyendi. Nati kati oyo akubidde okukubira nti gyali kitegeeza yeetaaga attention yomuwa attention ye. But that's provoking still. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple. Hi lovelies, welcome to Love Life. Doreen Nasasura, Elanga today. It's a bit different. I'm with a beautiful Zamita Mills, Hajakwe Anjula. Elanga tuliside zeno e Wandegea. Ekizimbe bakiyita Namuswa Plaza. Namuswa Plaza. Just next to waliwo restaurant erudde waawo. Tebakyayagala restaurant. Ne Dreams restaurant. Oh yeah. Kakati budange, the first time I actually when I go to TikTok here, I just love the accent. So bold. Mills here. Nengamba yes girl. I loved that. Nengamba yes. Manyi walo muntu abela mu business ngatali sure chatunda. But I just have a confidence. Before we proceed, wena kweyanjula, abakulaba, nebyokola, ebyo bina. Amanya gange abasinga mumanyi Mompita Mills. By the way, Doreen Doreen wabale kunchaza ku show yo era bambi neyanziza nnyo neyanzege. Yes. Mumanyi lya Mills Luxury kuba lya business nga tuli wano e Wandegea tutunda bizigo. Gowe nawe nanga oyagala okulabika obulungi oyina obuzibu obwa skin. Mills, I think I have enough knowledge okuba nti no nzija netwogerako kweyo netutakolinga about the skincare. Naye nga amanya gange amazaalirwa nanze na kintu Mildred. Neddirango ndi muwala muganda. So kati Mildred walisalamu nga Mills. Yes, nalisalamu nga Mills. So business of like for how long? Kubanga bantu bakabeyo. Business eno nagitandikanga asaga after COVID yowokubiri. That is 2020. Ane Katonda atuyambye natutambuza
paka wano tutuuse. So I think tulimo like 5 years or 6 years. That's good. Yes. That is very good. Kakati, ngena kwa ngambuza different things about skin, you know, here and there. So I don't follow, but many wobera ku TikTok sometimes of na algorithm yabantu abasinga kati botapinga ku muntu atunda skin care soka ogotuka kabata sokwetira abalala. So kati I get confused, nabalaba getting confused. Wali wajja n'akulangira ekintu n'ogamba kino kigenda kukola n'okitwala ne kitakola n'engamba kangendeko ewa Mills n'agamba kino kigenda kukola era ne kitakola n'ogamba akagenda eri kati I don't know, most people complain ne bagamba wampa ekintu ne kitakola I don't know chokai after paying my money. So what really happens sikitegeera. Tusanze obuzibu mu skincare business nti abantu abasinga we have 2 different people. Timulimu abajja just to get money nenga tebalina knowledge ne waberawo olinga aina passion a building a brand. So abantu abamu ayinza okubanga alabye ekintu oba because of the bandwagon effect, that wave ejana agamba kino ekintu kyekikola, then since you don't have that knowledge nolowooza nti no buli kimu kijja mukolera naye nga kyenjagala okugamba abantu nti no oyina okumanya wa woolaga the knowledge omuntu oyo gy'ayina, omuntu oyo ategeera ekintu kyagenda okuwa ate n'ekintu ekirala. There is a difference, terogamba ba clients bange nti there is a difference between what you want and what you need. What you want and what you need. Kitegeeza what you want kitegeeza goyinza okujja n'ogamba Mills I need a certain product nenga definitely it will not work for you because of the specific problem that you have. Ne wabeerawo oli najja naga Mills nze njagala kino naye nze olw'okuba ku bukugu bwennyina ne nkugamba no tokyekitwala kino kyekijja okukolera. No advising agenda for business purposes. Yes. Okay. Kuba mulimu n'abantu kuba kati in skin care waliwo kye tuyita ingredients, waliwo kye tuyita skins, types of skins. Yes. Kati oyina okumanya kiki ekireese the cause, kiki kyoyina okutakolinga the way how you need to tackle a certain problem. So ebyo byonna oyina okuba okubimanya. Ate n'ekintu ekirala with skin care, what works for A may not work for B. That's why we have different products zosobola okuwa omuntu okulaba nti if this doesn't work, at least this will work. Mulimu n'abantu abalina allergies ng'omuntu oyinza omuwa a specific product nga mulimu ingredient n'agamba so it depends. Then basiba bagamba mubabuzabuza leero oyinza okuwaana katugambe weeks naliwuliddeko Mills after 1 hour Mills nakuma nawaana another product katugabe ProLab najiwana ibaga kati mutu confusing nga tutwale kiruwa bana akagamba ngenda gula weeks Mills nakuma with another video. Guys, ProLab is the best. No kati what should we Will you confuse us? No, we are not confusers. Kati nze omulimu gwange ndiwo kuwaana. Omulimu gwange ndiwo kusourcinga product ennungi nenjiwaana. Kyova olaba ojja kusanga different the same company ng'erina different products. Nti eno weba tekoledde endala ejja kukolera. Yes. Kuba kati mulimu percentages. Can mentioning out one ingredient. Like niacinamide. Niacinamide mulungi nnyo ku bantu. Ne mulimu abamu nga ejja kubakolera at a higher percentage. Abalala ku low percentage. Abalala nga ejja kumukolera plain. Endala nga it is added with another ingredient. Yes. However, mulimu products eziba ku hype naye nga tezijja kuwa justice ku bantu abo. But here at Mills, we stock what will definitely work for people. Ate era nga njikoze eki nga ndi research nzeko. Kigaana buganyi, but at least I have I'm one of those people with the best products. So in meaning Uganda. before you even recommend any product, wega omuntu osokomulabeko face to face, sikugamba nti kakati nze nalabeka nonga not even your client, would you give that person ngatakubadde yadde face yabwe, I don't know, like Kati, when you're running a business, there are principles governing your business. Yes. So wobanga oyagala kubeerawo for years and years, oyina okubolaba nti business eyo kiki kyekola ki oyina ogikola otya. Kati nze Mildred, there is no way I can recommend a product nga client simulabyeko tambulidde background history of her skincare
kuba nyinza okurecommendinga ekintu ate kyakozesa ne kitamukolera. Yes. Okay. Ebintu ebimu oyinza okulowooza nti no it is a skin care issue naye nga kyetaaga medical issue. So simala gaguza muntu. Waliwo n'abagamba nti no sometimes oyinza okulowooza you have an issue with your skin kumbe munda your lifestyle you Definitely. need to detox. Definitely. Nga your gut is dirty waliwo yakingambako. Definitely. Yeah, era nze bwembanga ngoberedde ba clients bange era tetusobola kulemererwa era kyemmanyi nti no I have few complaints in clients because I usually have ample time with my clients. Nembagoberera nendaba kiki bakola nemmanya so that manya history eyo manya ingredients kyezikolera customer manya ki ekigenda okusatisfyinga customer wange asobola okudda kuba abantu bangi nnyo be balaba wabweru naye ate ajja kunneesiga atya okomawo buli lunaku kyova olaba mba nnyina omuwa obudde. Nyakogere okweyerusa bleaching abasajja abakazi abeyerusa bawunya. I don't know how true that is. Bawunya batuyana nnyo obugalo bwabukona. But then there's someone before I even go there, there's someone who told me nti waliwo omuntu ng'alina obugalo obwakona naye nga takozesa bleaching ingredients nga naturally. I don't know if that's true. Nga naturally mbu ng'alina nakozi. Is it true? Yeah, kituufu. Kati fene tugamba ebizigo byakoocha. Kati So what's going on? Ebizigo nga byokya abantu. There's this thing obalengereyo nga namakula kyabakola ogamba naye tuwedde. It all goes back to a skincare vendor. What are you giving to your clients? Okay. Nechirala, what do you want? Oh, as a what customer. do you need? Yes. So sometimes the customers beba confusing you people. Clients abasinga batuteeka ku pressure. Yes. Mulimu ba clients abatayina budde oba nkyogere bwentyo mu Luganda nga they are too quick. They just want to fix a problem in a certain period of time. I got in 1 month merenga ndi mweru. Yeah, but skincare needs consistency. Tuze kurachi abasajja beyerusa oba abakazi beyerusa. N'abasajja beyerusa. We just want to enhance beauty. Yes. Naye omusajja yeyerusa. No, we just want to enhance not beauty. A man. No mulimu bali eri nga kala yaabwe tebasanyusa nenga singa ayongerako ku shade abajja kulabika bulungi. Yes. Tekiriko mukazi oba musajja kuba waliwo abakazi abali specific nga gamba nze njagala musajja mweru. Yes, kati nga gwoyina girlfriend wo n'agamba nze okudibira kuno kaneeyerusi. Gwoyina girlfriend wo ayina buli kisaanyizo naye buli kaseera awaana musajja mweru. Lwaki tokikwatemu n'ogyewa Mills n'ogamba Mills njagalayo ka shade kamu oba bubiri naye nga sirabise. Nze nnyina abasajja abangulako ebizigo ebirungi ate ebyebbeeyi naye nga balabika bulungi ate nga awunya bulungi. Nakulaba wa advertising 2.3 was it 2.8 bizigo? Yes. Nina ba clients. Mills waze kutubba. Si kutubba naye it all goes back to branding. I know. So kati omusajja n'agamba nze ayagala kulabika bulungi. Njagala kufuna 1 or 2 shades. Yes. Era mulimu oli ng'alaba addugadde nnyo n'agamba njagala kutangaalamuko. Ebiseera ebisinga oluusi tubanga twagala kugiramu okusinziira ku mikwano. True. Nandiyise bandwagon effect. Very true. Lwaki oluusi abasajja beeyerusa oba n'abakazi. Abasajja mususo tusaba ebisambi ebyeru. Bannange balenge nakyo kugamba nobeera onagamba ndaba ekisambi ekyeru kyonna. Omusajja ogenda naye mu club n'akuleka n'alaba ekisambi ekyeru. N'atabuka. Lwaki nange Mills sikikwatemu. Nenjerusa ekyange ate nga wawulidde Mills Luxury ayina ebintu ebirungi. Kutegeera. Mulimu n'abalala okweyerusa nga bambi yali ayagala clearing kangeze dark spots. Ne bamuwa ekizigo ekyerusa. Kakati nze. Yes. Pigmentation in the face. The only way to clear that pigmentation for 20 years. You have to use something over lighter. And tuyina kye tuyita brightening, next lightening, thing I know, ne whitening. Dark spots. Food days. Kati mulimu abantu we batyo ng'alina dark spots kangeze muddugavu nganze. N'atuuka ne bamuwa ekizigo face neeyeruka. Nga the only option kwerusa paati endala abo nabo gye bali. Soka evening analabirira. Kuba tajja kutambula nga face njeru
wansi waddugavu. So abantu abasinga beeyerusa nga bayina reasons ez'enjawulo naye nga kyenkugambye nti the main reason as to why people are bleaching to enhance beauty. Buli muntu ayagala okulabika obulungi. Yes. Beauty industry, guys. Buli muntu ayagala okulabika obulungi. I know. So about the knuckle thing, what happens exactly? The knuckle thing, factors nyingi nnyo ezireta knuckles. Ebizigo sikyemmanyi sometimes ingredients ezo. Ebizigo bisobola okuleeta naye mulimu abantu nga baabazaala we batyo. Waliwo yakyoga n'agamba not sinti buli alina knuckles nti yeeyerusa. Nga baabazaala we batyo. Nga pigmentation eri wano ku knuckles. Definitely. Nja kwogera ku hormonal imbalance. Abakyala abali eyo ab'embuto ojja kulaba nga omukyala bw'afunye olubuto otandise okuddugalira muno otandise okuddugalirira ensingo otandise okuddugalirira buli kimu. Ekirala waliwo medicine ze tukozesa ekyo nakyo factor ndala kiyinza obutaleeta knuckles naye kiyinza okuleeta pigmentation on the body. Then waliwo ne detergents oli eyo okozesa bleach oli eyo oyoza omo biki kitera okuleeta knuckles. Ate n'ekirala n'okwesiga ebizigo abantu abasinga tebamanyi kwesiga kizigo Doreen. Nange mbirimu. Tebamanyi kwesiga kizigo. Nali simanyi kino nakwesiga omugongo. Nali simanyi kino omugongo n'ogwesiga. Nali simanyi I'm supposed to kwesiga. You're blending. My bam. Hey, you're blending. Actually, yes, you're blending. You people who keep asking you're blending. Males. Mpola nzijirira. Kati oyinza okuba n'ekizigo nga kirungi naye nga tomanyi kwesiga bunnako. So okola bukozi bwoti. So I'm supposed to do this. Oyina okukola bwoti kuba waneeno skin yeefunya. Engalo zineeno olunaku simanyi mirundi emeka ze tukozesa ku ngalo. Beerayo ne ka hand cream. Beera ne ka hand cream obeere nga moisturizing engalo zineeno. Skin ebeere ng'erabika bulungi. Ate n'ekintu ekirala ekya knuckles ngambye factors nyingi nnyo. So okuclearinga knuckles zisobola okuclearingibwa naye okusinziira ku factor ki yaleeta knuckles. That also matters. That also matters. Si kukeera ku makya gamba nti no you need a knuckle cream naye ate nga tomanyi kiki kyaleeta knuckles oba nga baakuzaala nazo. Oyina emyaka 3 oyagala clearinga knuckles mu wiiki 2 naye ate nga baakuzaala nazo and you expect magic from a skincare vendor. Beba bajja after 1 week or 2 because nga boyogedde nti tetulina patience most times. Najja wansi mu comment section Mills mulimba nze yampa ebintu tebyakola n'omubuuza wakajja nga yakakubikozesa 1 week. My clients know me that I'm really open ate njogera amazima. I don't give a problem a time frame. What works for someone in 1 week may work for someone in 7 days, may work for someone in 7 months or 2 months. So I don't give a time frame for a problem okubanga eggwawo kuba we have different skin types. So abanga chikoze in a safe way katugamba ziwane wa males nachikola in a safe way for a long time. Is it possible not kwa abamba gamba omuherusa mukadiwa bichi? So I'm just in my mind, can you do that for some good time, for good years kali? No maintaining that color as long as you know that you have to keep buying I don't know whichever products they give you. Bwoba oyagala okweruka obulungi just wekwate Mills Luxury. Kubanze sikoma bukomi kuguza kizigo naye nkusomesa engeri gye bakyesiigamu diwo kyesiigamu nenkuwa supplements ennungi nenkubuulira waliwo kye tuyita bizigo fasting. Bizigo fasting. Yes. What I mean by bizigo fasting, that not every time you need to do whitening. Whitening tends to worn out the skin. Yes. So there is a time you need a break off. Nga toyagala bizigo ebyo bikugiremu nnyo. You let the skin breathe. Era osobola okwesiga ekizigo kyo myaka 10, myaka 2 ng'oli ku kizigo kirungi naye ng'abantu bamanyi bw'otyo bwe wazaalibwa. Interesting. Provided you don't want a quick fix. Bana abantu abagamba nti nze njagala kweruka mu mwezi 10 mu mwezi gumu. Chota njagala kwera mu chota in 1 month abo bendaba. Oh my God. No, skincare is not magic. You're right. Yeah. Era obo yagala ekintu ekirungi. Era waliwo ekibuzo ky'ombuuzizza ku kya ebizigo biwunya ku bantu. Abasajja bagamba mbu ebizigo abakazi beeyerusa ebizigo biwunya mu masuuka nga bebasa ekiro. Then banagamba mbu you can tell omukazi eyeeyerusa
by their chizigo, the way they smell. Msumai msana nga atambula oba ng'oli naye bw'osobola otegana nga ono ali ku byeyerusa. Ne ngamba how bwamu bwaba batuyana nnyo. I don't know how true that is. Ekyo kiyinza okuba ekituufu okusinziira ku bizigo kibyoguze. Ne wano ku myuzi ebyo ebizigo type tetubiina. Ebiwunya ekiro n'ebiwunya obubi tetubirina. Making sure nti no products zendeeta ziri very very safe on somebody's skin ate nga zigenda kuwulira nga oli freshen up throughout the day. Yep. Omusajja aleme kugoba mu buliri. Kituufu ataliko gamba omuwunyirira. Munanga abasajja basinga balowooza when you talk about skin care n'omugamba price agamba zo sente ga nnyingi. Kakati n'ogamba kakati imagine omusajja ngo would you advise even someone nga tugezeko ku dating world to date a man nga talina sente let me say a color broke man zenchogedde. A broke guy. You say like the way you're putting on very expensive. I'm gonna tell I need nails. You're gonna say, I changed my hair after 2-3 weeks. That's not of money. Kugabe ebizigo byengula bya 1+, 1M+. That's a lot. Kato muntu ngoya broke guy. It depends on what you call broke. We have levels. There are levels. Yes. There are levels. We have levels of brokenness. So it depends on what you call broke. Mulimu olinga agamba nze omusajja bw'ampangisiriza ennyumba ey'emitwalo 10 n'ampa emmere kiba kiggwa. Kati oyo toyina ngeri gy'osobola mugamba nti nali broke. Ne wabeerawo oli n'agamba kati nga Doreen n'ogamba you use products of 1 million. Omusajja n'akuwa emitwalo 5 oba 7 nti gy'asobola n'omugamba nedda. So it depends on brokenness. But what I would advise, maybe stingy men tugende kwa bali stingy. No man is stingy. Males. No man is stingy. If a man doesn't give you, there is somewhere he gives money. Men, that, but yes. Men provide where they want. And if a man loves you, he will provide. Naturally. He will provide so naturally. Just tubesibako bwesibi. Yeah, twesiba ku basajja. Yeah, tolabanga yo oli agamba oba Doreen n'ogamba nze nayagala guy so and so nga tampawadde ekikumi naye waliwo omuwala agamba nti nze guy oyo simulabangako mu bulamu bwange. Naye nga it's the same guy you dated. Nga it's different actually. Gwogamba naye nze nga teyampanga. Yes. So omusajja I don't believe in there is a stingy man. Okay. Kuba omusajja ayinza gwokusanga nga Doreen oli bwotyo ina ka business ko. N'atakuwa sente naye n'asangayo nakakaawa. N'amupangisiriza, n'amukolera buli kimu. Kuba yes, n'amuwa good life. So I don't believe there is a broke guy. Nange nali nkirowooza bwentyo. Paka we nalaba ku bantu abamu be na dating nga ate waliwo sente gye bazigire ewalala ne manya maybe I wasn't the one. Hey mama. I wasn't the one. I know Biruma, you don't know what it means to. However, mulimu abasajja be balogo obukodo. Kati omukazi yamuloga obukodo n'agamba tojja zigaba. Kyekanga babaloga jjajja ne jjajjaawe nga family yonna bakodo. Kati abantu we batyo anyway sibasikanangako but I believe they are there. Yes, kati oyo nga ye kenyini tutasobola kwerabirira nga ye nga tesentaziira. Kati oyo anti mulimu abantu olusoba nga baba babonaabona nnyo maybe I don't know even the background matters. Yeah, it does. Yes, background matters. True. N'engeri ne society mulimu abantu nga tebali exposed. Omuntu togenda mugamba nti noosiba enviiri za kakadde nga ye yakula alaba maama we asiba enviiri zaago mu kitundu. Nga kwata ne wuzi n'asiba ne nti oluusi we bigaana mami asobola okusalako enviiri 2,000 ziba zikola ki zimuyamba. So byonna bisinziira ku bondi. There's a story yalitambula last week or 2 weeks. Some side chick nga yagenda inbox y'omukazi. Like let me say omukazi yagenda na postinga omuntu omwagala we. Side chick nagenda mu inbox nagamba ngo oyo postinze bawa face. Like no, the side chick I think didn't know until this guy was married. Ndoza guy yamulimba. Kati omukazi n'amubuuza ndoza yali mukazi first woman n'amubuuza ate gwani
oyo bawa fenze badde simanyi nti na mufumbo mwina n'abaana mwakola n'embaga mu inbox ye and then the stupid kagal maye ubeera mu 20s omu the kagal went ahead and bunyiza and even started flaunting and okuba nakuchik by the way nakuyingira ennyumba yaffe nambuza ennyumba eriwa olwo namuddamu kati mboyo kati someone was saying that story kati someone nakola ki nagamba mukwano gwe ngawulira obusungu so it made them like in such a scenario oyinza okunenya I don't know onenya side chick onenya musajja kulimba because men lie. Yes, men lie. Because it made them like for her she didn't know that she was married. And even still I'm thinking this side chick lwaki olumbulyo mukazi. I don't know chito kyaganyo like I don't know what happens. I've never fought for a man. But in most cases, even up to now, even with all the sensitization, oli wachiri bwentega nti Mills aina aline bawangi wachiri nzijane numba gwate. Yet in my head I'm thinking lumbo musajja. No, me I don't believe omuchala okulumba omukazi. I don't believe in that. Yes, I call that low esteem. Yeah, not knowing who you are, literally. Abasajja babi. Tebakyayagala. Because reason being, a man has control from God. A man has control from God. From God. Omusajja bwakugamba nti nno kuba eyo nga scenario gyongambye nti side chick yalaba omukazi nga postinze bbaawe. Kitegeeza yali amufollowinga. Yali afollowinga omukazi. Yamulaba atya. Okay. Maybe omusajja yamwogerako. Yes, anti abasajja kati Doreen wobeera awo nga oli mufumbo omusajja najja nankwana omusajja ajja kumbuulirizaako gwe tomanyi nze nnina obudde bungi okukola ki okunoonyerezaako naye mulimu abasajja ng'akugambye nze omukyala wange saagala akitegeere saagala akuwulire ne bwakuba essimu tossa. I know. There are men like that. I know. Principled men. Very. Good men. So it all goes back to the man. Kuba bw'olaba oli ng'apostinze kyandikakasi bakiyita batya kukakatako the side chick okukwata ekifaananyi waaba abadde tamufollowinga nga tamumanyi n'asindikira omusajja n'amugamba onaani. Not confronting. Singa ya confronting nazaala we. Abantu bangi nnyo batupostinga. Yes, abantu oyinza okubeera ne muganda we n'akupostinga. Kazini we n'akupostinga. N'olaba brother wo oba kazini we ne mwepostinga. Naye oli kimukakatako ku muntu eyakuzibwa ne kimukakatako n'amugamba biki bino byendabye n'annyonnyola. Oluusi si kirungi nnyo kugenda ku confronting ono n'ono. Kuba ffenna tuba ne reasons nnyingi nnyo lwaki tugeyinga in relationships. I know. Mulimu oli nga relationship ajagala mmere. People don't have what to eat. Kwa relationship lwa mmere. People are looking for accommodation. Waliwo neyagamba nti waliwo n'ali mu relationship just for shelter. Yes. Rent mu Kampala mungi. Abantu tebalina kyakulya Doreen. Kati nengende omusajja gwe saagala just because yes, nga akuwa emmere n'akusuza ate n'omuzaalira abaana. Jebali. So we have different reasons. Naye omukyalo confronting omulala, I condemn it. I know. And I don't believe in that. Yeah, why would you fight for a man? No, I can fight for a man, but in silence. Prayer, right? I fight the man himself. I fight the man. In silence, nemulaga nti chokola chibi. Nesobola confronting mukyalo. Unless ye yazze n'anvuma. Bwajja n'anvuma n'amprovokinga then I react. Naye bwe kiba kinnumye nnyo nkanya kusirika wano ne nninda omwami waffe ne muwerekeza bennyino muwerekeza ekiro ku makya ne tufuluma nga tuli bulungi ne binnuguna ku mulimu waneeno nga ntunda kizigo kyange nenzirayo ne mu kalakata ekiro ogwokubiri paka nga kikoze eki unless ng'omukyalo oli amprovoke. By the way, abantu balekerawo provoking abantu. I'm telling you. Abakazi bali okonze, let me tell you what ndikankola ne love show at night. Okay, nice okugamba. You know what? I suspected my man was cheating, but
out of the blue omuwala n'akubira ng'omuwala alina n'ennamba y'omukazi n'atandika n'omugamba by the way nkubidde kugamba gyendi nati kati oyo akubidde okukubira nti gyali kitegeeza yeetaaga attention yomuwa attention ye. But that's provoking still. Anti omukyala yakuprovokinze. Kati bwakuprovokinga omuwala kitegeeza anoonya attention ye ayagala kulaba hit ki gy'oyina kati ng'ogimuwa. Ng'omulagako. In any way gy'oba osobodde. No, in any way gy'oba osobodde because w'ofunira obudde okukwata essimu y'omuntu n'ogidailinga n'oyogera kitegeeza oba okirowoozezaako ne repercussions oba ozirowoozezaako okeera ku makya n'ovuma omuntu repercussions oba ozirowoozezaako. Yes, so omuntu bwakuprovokinga ogusooka nakuprovokinga ogwokubiri n'ogambako omwami waffe bw'agira then aba ayagala alabe ogenda kolokya. Reaction eyinza okuba simbi, eyinza okumusweetingamu, eyinza omuvibrating saamu. So kisinziira reaction ki gy'aba akoleza eki gy'aba akwagaza. I know you might have heard about this. Why is it that abakazi abamu bawala abamu babawa ne batabawa? Ng'ovudde ku kino eky'omusajja batakwagala. Waliwo olinga yagamba bukyanga ntandika. It has never happened to me. I've seen girls say that. Then others say it's like as if I'm invisible. What exactly happens? Chibiranga, that's how you are butonde. Then I see people enaku zino bagamba gena wetambulireko. I'm like, so what is that? What do you make of that? Like, why is it like that sometimes? Abamu bagadan depression because of that. Life is spiritual. Oh yes, that is so true. Very spiritual. Life is spiritual. Yes. Mulimu abantu be bakolimira okuva ku jjajja ne bajjajja nti tebalifuna. There's a generational curses. Nabeera mu makanga bote baina na nembaga tebangayo. Mulimu abantu be bakaasinga. Kyova olaba era ebizibu we bikubeerako Abaganda bagamba genda keewammwe. Tokiwulirangako. Kiwulirako mugenda keewako. Life starts from home. Ogenda simanya ogire ku lujja lwewammwe. Life starts from home. Naye olw'okuba kati tuli mu Kampala wano eno .com nze sibimanyi. Nze ebyo sisobola bikola. Naye ng'oli wano obonaabona era tujja kukanya kusaasira kuba tetulina kyakukolera. Frank Kashumba yabagambye mwegange okweganga. Yes, okweganga kwe kwetangira. Abantu babi, abantu bakola ebintu bingi nnyo. Abantu bakuggyako emikisa. Naye nga that's what I hear, someone stealing your blessing. Yes, I don't know how true it is, but I know it's there. I know. Naye nga oba mu business, oba kuweebwa, oba ki, life is spiritual. Very spiritual. Weetambulireko kyenjo kugamba ddayo ewammwe. You see the roots. Kati nze nkugambye kangeze roots ntegeeza nti kangeze nti nze nakintu. Okay. Va mu lujja lwa Seggirinya. Ndi muzzukulu wa Muteesaasira. Pulira. Kanoonya abo abansookawo. Tulabe kyali kitya. Kanoonya abo abansookawo. Neme kutambuza mulembe guno ogwa Nakintu. Ne bwe naabuuza bali lwaki kiki ekyabaawo ne bampa ansa. Ansa bw'okitereereza emabega buli kimu kijjanga kitambula bulungi. Seddogo mu business okikoze otya people bagamba mweroga. Eddogo. Mu business mweroga mu na beeroga naye nkugambe it all starts from home. Waliwo abantu nga tuyina backgrounds ez'amaanyi nga you're covered literally. Nga you can be shaken naye nga tosobola kunyeenyezebwa nnyo. Kutegeera. Nga n'omuntu ayinza okubeerawo ng'alina kyayagala okukola n'okifuna n'okiraba. Really? Yes. That's a different kind of byo byatandika okuva edda nga bw'ogambye. Yes, n'okiraba. Okay. N'okifuna. So abantu eddogo balogera ddala era yes basobola okuloga ne weerabira n'edduuka lyo ng'oyitawo buyisi bw'oti. Yes. Nga obeera n'emmaali ng'oluusi toyina badde ne bakasitoma. Ekyo nakyo so kiwulira. Either oba musabi nnyo oba ng'ologa nnyo. I don't believe nti waliyo okuloga nti omuntu asobola okuloga wabula the African kusaba abantu abasinga simanyi oba lwaki bakugamba nnyo nti kuloga nti ne Solomon Kaweesa era n'agamba nga bamuyita omulogo byayogera
no si kuloga abagamba you people bintu mukama yabitola kuba kati nze ndi mukyala mukatuliki okay bwe tuba tusinza ne tusaba abamu bajja gamba tusinza ebibumbe naye bwe tutyo bwe tusaba ojja kusanga ensinza endala ng'oba basaddaaka abalala bagambe lwaki musaddaaka naye ate even in that African tradition byonna ebikolebwa mu bazungu ne wano bakola ki babikola najja kwa nanti ku dduuka munange Mills ng'atunda ne dildo. I have to say that because man, by the way, I was stunned. Okay, we don't be running about wow. To be very serious. That's what me do. Bakoya Basaja. Such a thing. It was what me na dildo. That means wako Basaja. Okay, that is in my mind. Kati mulimo. Though people buy it. Yeah, like people buy them. Yes, and people buy them. But when I saw it as well here, no, we saw them. Dildos to what look at dia. We saw them ate abachala bobuvunanyizibwa bazigulira ddala. So tulina abantu abenjawulo bangi nnyo abakozesa ze twandise sex toys. Oh yeah, sex toys. Nti omu asooka omanyi abakyala we bafunamu kasente. Simanyi oba kiki kizibu nnyo okusanga omukazi ayinamu kasente okufuna omuntu amwagala. But I'm going it's going to be my next question. I'm going to Mills, what business since you're the CEO? Love what you sound so like to get so again. Someone can be Nagaba or a Sigala Musubola. Kati omukyala oyo ng'afunyemu kasente ate katenda yatutona nti omusajja bw'afuna akasente ayayanirwa nnyo abakazi ayagala nnyo okwebaka n'abakazi naye ate omukazi bw'afuna kasente ayagala nnyo okubayikka aba atyo mubba aba awulira buli kimu akyefunidde kati ate jjukira abasajja babatonda nga bali ba kings bagala nnyo okulagira omukazi oluusi ayinamu kasente ajja kufiiringa nga atamuwa kitiibwa ekyo kyayina n'asalawo n'agamba I can travel all over the world I can do the best dish I can do everything I can take myself for shopping so let me satisfy myself yeyo category esooka category eyekubiri mulimu abakyala abali eyo nga bafumbirwa abasajja abayinamu kasente bw'oba oyagala satisfaction tosobola kugijja ku musajja ayina sente talina budde no you cannot mix pleasure and money yes so it's me who needs attention I should find myself yeah kati omusajja ayina akasente omusajja ayina akasente tusobola mugamba nti takusatisfy talina budde akomawo ssaawa 5-6 akooye ayina okuzuukuka ssaawa 11 so kiba kizibu aluusi abo abakazi bafiiringa left out n'agamba tesagala kukitinga ku mwami wange banandaba batya bakyala ba MP bakyala baani bandabe n'akalenzi kangule ki sex toy to satisfy then so ate waliwo abalala bendowooza abalina high libido would you consider those? Yes, waliwo n'abalina high libido nga teyandyagadde kukiitinga omanyi abakyala kizibu nnyo okukiitinga ku musajja gw'ayagala n'agamba instead of going to another man andeetere siriimu andeetere endwadde ez'obukaba let me go to Mills nfune sex toys I satisfy myself kubanga nabagamba you see those people abanyiganyiga they are not satisfied in bed even the glow. If you want a glowing skin, have sex. It releases on your body. That is the best therapy to skincare. It is the best anti-aging. Really? Yes. Sex is good. Very good. Yes, very good. You need to have it. Anti-aging. Era mwabali eyo nga muyina good partners, nga ate bayina emibiri gyabwe mirungi nnyo. Have it every morning. Every day, it doesn't hurt. Yes, every morning is fine. Kubanga ojja kulaba nga glowing mujja kuba happy all the time. Abantu abanyiganyiga abafuma abantu. Balwache babalaki. Yes. Very true. Babalaki. Wachira bawala bali mu business katugomenga ezengoye ebizigo abasinga kuba malaya. I know you've heard about that. Yes. Butere center zivamu pange soti ekizimbe notugamba ogena simanya nagudi ebizigo ngate competition yamanyi nga toyina basajja so meaning abasakazi abo ningamba why I don't think it's everyone kiva ku mindset y'omuntu
nange bwe ndowooza naye nga abaana balekeraawo okugendera ku bintu bya tok ya gundi social media ne competition ez'ekisiro naye nga ssente mweziri mu bizigo yabazifunyemu bazifunyemu ate kisinzira kikyotunda so gwe weena obanga oli eyo ng'oyagala kuyingira ekizigo jangu oyingire mulimu ssente mulimu ssente provided omanyi kikyotunda oyina ne knowledge. At Love Life, you since you're the CEO, I know men are always intimidated by you. Munanga ate no tebajja. Tebajja kuba bwajja. Bills. Atukanaga awo sigenda muso. Maga bapozige. Bategezeraga. Kakati ono sigenda musobola. Ono yevuga. Anaseteze. Nakutya. Byebizibu byenfuna erinzi buna abantu baloza nimba. Byebizibu byenfuna erinzi. Why are you intimidated by me? Like it doesn't make sense. Jagogeze okukwana. Tomanya. I have nja kugamba nti nno nja kwebaza Katonda nti nyina andabirira. That's nice. Nyina ali mbulamu bwange kale. That's nice. Though kiyinza okubanga kiri on and off like any other relationship. Mubeeramu ups and downs, but he's there. He's a good guy. He's really loving, though sometimes era tuyomba tulwana. Sijjaga nti vabo kurana. Ne twenyigira era ne tubeera ne mu lusirika. Anti omuntu ayinza okubeerawo omanyi abantu balaba nnyo soaps. Balaba nnyo soaps ina and I be wanting that love. Kati ate abantu abasinga balaba nnyo love ya social media ne balowooza nti no it's real. No posting a partner no gamba mama. No abantu beekuba buli kaseera. Ate abantu beewa ebimuli. Kati nga Doreen oyinza okubeeraawo n'ogenda abatunda ebimuli. N'omugamba please deliver owandikeko from so and so. Kati n'ojja wano kati nga woli ku show n'ogamba naye nga gwe yabisasudde. Kati oluusi bambi oli n'agenda n'agamba maybe I'm not love dry. I'm not what. I know. Naye nga relationship waliyo when dating omanyi dating nabyo byanjawulo nyinza okubanga nga ndowooza twedatinga naye nga ndi datinze mukwano ng'olimu wekka kale tukyagezaako tukyagezaako binaagaana buganji naye nga tukyakola ki naye nga bwekigaana olemerako oba ogaba kigenze olemerako ko oluusi anti kati olaba waliwo challenge omukyala watuuka waliwo challenge omukyala watuuka kati nga nze from home work home oluusi siba na budde bukola ki ate tomanya ani agenda kujja ffe abakazi twagala sigenda kufuna musajja agenda kulya kapito wange okitegedde azze kubaza kapito kati at least you go with the devil you know than the devil you don't know oli n'omanya nti nno oba bba wange ali bwati ne bwati oba boyfriend wange ali bwati ne bwati n'oguma because there is no perfect relationship. Obeera naye provided owulira nti nno at least ebimu abimiitinga akutegeera n'okutegeera akwa ku mirembe bwali onoli akustalkinga n'ogamba kale ne bw'oba omwesibako naye nga tannagamba bantu nti omwesibako anti olaba kati oyinza okubeera Doreen n'omuntu n'ogamba you see my guy biki naye nga wabeera mu bakwano be agamba Doreen yanneesibako nga gwe tomanyi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Aruna omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu aba bulijjo nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga nkola ku mikisa egy'emirimu nkola ku abo abaagala okugenda ebweru muntu nk'okozesebwa amajiini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Naye nga bw'aba tannakikulaga nnyo nti omwesibako you continue with that. Yes, you continue with the relationship naye nga abantu balekerawo okulaba soaps bino ebya TV mbu ne beekiisinga ne beekola biki ne beekola biki abakazi abasinga ffe abasinga oppika relationship n'abasajja abamu naye nga relationship mutaddemu ku ssente. Yes, omusajja wange lwaki simuteekamu ssente. Yes, omusajja wange manyi n'omuteekamu ssente.
Anti kati there is a difference between loving a boy and loving a man. Okay. I date men. Not boys. I don't date boys. I don't date boys. Yes. Period. Kati waliwo omusajja. By the way, taking abasajja nga nti no nawe sente olusi zikubuze. Olusi muli bu business. Omusajja akugamba I want to clear goods. I don't have money. Jumpinga amukko kasente. Milioni 5, milioni 10 olusi ziri ku account ozimuwa. Yes, ozimuwa. Kuba kati nze Mills nja kwagala okumpamparinga ekiro. Omusajja tagenda kupamparinga kiro nga ebintu bye tebinnaba kukola ki kujja. N'ebika bifulume olumala lava ebeere ki nga ebeerawo. Omusajja teri musajja asobola kulaga relationship ng'ali mabanja. Ate ozijja wakati gwe wezibanga zikubuze. Omusajja akukwatako oba okwata n'owulira nga amaggwa. Me, I gift my guy. I gift him. Yes. He's also a human being. Olaba kati abasajja. Omwami oyo kati bomukera ku macha kati nga watuddawo n'omuwa ebimuli. Gomanyi smile gyayinza oteekako. Gyayinza okugira. Although they don't know how to show most They don't know how to show, but omusajja naye oba n'omugulira engatto. Taswa kyerabira. Si bino soakings buki. Good gifts for a man. Omwami wo atula mu office. Funaye suuti ennungi ogambe omugayi wange ayambala suuti mitwala 3 mitwala 4 mitwala 5 gimuteekemu. Once in a while. Yes. Olabyeyo ko akafa akalungi. Oba entebe ng'eyo. Ogambye ka mitwala ameka nti tusobola okuspendinga weekend buli lunaku mitwalo 15 olinamu kasente ko. Mugambe baby let's go out. Ozimuteekemu. Yep. So it's not necessarily nti n'omusajja alina okugira mukazi sente kyokka. N'omukazi nawe olina okuwaayo. N'omukazi olina okuwaayo sente. Omukazi awulira bulungi. Yes. Nze kinyiza bwe buno boys buno obuto bubeera mu inbox n'embuto nenga nalaba akantu. Buna kalinga kapingu. Bunyiza by the way. No, that men. Not boys. Yes. Abantu abasinga bajja kuŋŋamba difference eriwa, but when you dating abonna ojja kulaba wenjawulo. You get to know. You can know this is a man, this is a boy. Yes. You can know it's different. Abasajja tebajja kubeerawo nga flirtinga naye buli kaseera because they have a lot of things to do. Naye nga bw'obanga you need a stable relationship. Omusajja mulungi nnyo nga bw'okiwulira. Back to skincare. Njagala kubuuza about the ebizigo. Njagala narrative eriwo skincare waliwo mbuno eno skincare eri cheap tegena kunkolera eno eri expensive tegena kunkolera. I don't know. Oh, it doesn't matter really about the money situation. Teizo kwanga skincare wo ali mu 200. I'm giving a scenario nekwera bulungi nze owaka kadda tenesoka egana. I don't know. Is there such a thing oba you have to really invest if you want good skin? What I would say into skincare, tekiriiko nti no sente zino. It all goes back to your problem and the ingredients in that particular. So you have to know what ingredients are in the particular product. Kuba ojja kusanga akantu ak'emitwalo 2 kakolere nk'ekyataano kigaane. Oh, you're right. Omulala ajja kukozesa akantu k'esatu, omulala akakozesa k'ettaano. Wow. So taga supplements. Supplements kintu kikulu nnyo. Really? Don't you see my skin? I know you're glowing. I take supplements. Abakulabe just they don't know you're glowing. I take supplements. Abantu abasinga bayinza ogamba mirrors oba ainako makeup oba I'm not a makeup person. Tadoko just lipstick. Olaba supplements ezo. Buli muntu nga ayinamu kasente yandikozeseza ku supplement. Nungi. Zikuyamba from inside out. Inside out. Naye tujja kugoinga back supplement kijonywa. So, okay, nkutegedde. So ne supplements nazo tezigenda kukolera just because akolera the meals. There are particular supplements ezigenda okunkolera nga tezigenda kukolera meals. Kakati no kutubera ku social media yoko ne balanga ku supplement nga mino ngena jifuna. Then after ogenda kwaza tebyankolera. Anti oyinza okugenda mu ddwaliro nga bagamba ab'amagumba n'ab'omutima babawulira wadzi. Era babawa eddagala babawa liri different. So the supplements. Oli ayinza okujja ng'obuzibu bwe skin ye yayonooneka yenna. Togenda muwa supplement y'ambalabe olw'okuba yagirabye myuzi ng'agiwaana.
oli ayagala ku glowinga. Oh yes. Oli ayina mugaba. Togenda muwa supplement ya knuckles. Ngate ayina a different problem. Oh nkutegedde. Ne supplements nungi nnyo nga bw'okiwulira. We are supplementing on what we are losing. Kuba byonna ebirungo bibaamu mu mubiri. But as time passes by, as we are aging, that's why we need collagen. We reduce on that. Collagen, vitamin D, vitamin C, birabeyo. Kati nze n'omuntu w'emyaka 5 tuli banjawulo. I know, very true. Kyayinamuko ku collagen percentage ewerako okusinziira ku. I know. Omwana omuto balungi nnyo. Kyovula abantu abasinga they use placentas. Twina the placenta supplement. Are you sure? Ezabuto. Yes, ezabuto. Ezabuto naye yetaga nga yo in 50s. Ezabuto whatever age. Naye nga supplements bobanga oyagala kangeze nga teyagala kula tandika mu late 20s. Awasirikire ngena kuvaana ne placenta. Gise placenta. Sigirinaawo but ingredient no sobola ati ingredients zindi mutwe. Nkumanyi. Muntu akubuza notandika kakati gwe ngaba meals. For you every time you have an explanation for everything, yo. That's passion actually. Yeah, nayenga supplements are really good. Chisinzira ku supplement kijogenda okunywa depending on the problem of concern. Ate nekirala chisinzira how you're taking that supplement. Supplements are not cheap. Supplements are pricey. Very true, very true. Ate supplements need consistent. So okay, nacho badinge nachikubuza ochogedde because I've had some people nga siba wano yeah skincare be ne bagaba supplements zikola but ngabo yogedde skincare you have to be patient. Number 1, number 2 better consistent like 3 months and as even 6 months and you're going to start embracing yourself and kati fe tunywayo kikebe kimu oganze meals sina byendaba no supplements mu mwezi gumu osobola okulaba enjawulo dala with the glowing. One week, glowing. 1 week, 2 weeks, provided you detoxified. Oh yes. Oh, I know the ginger shots she gave me. Detoxify. Yep. Olumala otandika okunywa supplement. Tokeera ku makya n'otandika kunywa ffa. Wanga masokazi wamu like 4-3 days. Then when you feel like your body is with you, then you start n'onywa bulungi. Nawe ojja kulaba skin yo ng'epiikinga mpola. Within 2 weeks ojja kulaba skin yo nga naawe ekyusa ogamba kano ka oil mbadde sikalabanga kati ntandise okuglowinga. But with whitening it takes time. So kisinziira what is the purpose of you taking that supplement? That's why, do you know, and again, there's some about my people are overhyping this ingredient, glutathione. So I've seen different doctors talk about it. They say glutathione is good. The only problem is most people abuse it. Can you remember what do they mean by abuse it? Glutathione or whatever. Nagade odia gana na atwala higher doses. Naremerako without even giving her the body a break. After those issues, I take kidney good, I take liver bichina gano. Nati glutathione tujina mu mubiri, but sometimes ekenderanga bwekugambe due to age. Yes. Glutathione ejja kuyamba o clearing a pigmentation, ejja kuyamba o clearing dark spots. Newe oba oyagala okuwhiteninga, you overdose it. But you have to stop at a particular percentage, isn't it? It depends on the ingredient that you're taking because we have milligrams in a particular supplement. So when you overdose glutathione, era nanyini wa yakugamba take a lot of water so that you avoid kidney stones. Take a lot of water to flush out. Ojikube ebezitowa ejikube. Nkutegedde. That's why aba IVs bakugamba make sure at least a day oboso drink water even if you can do 3 liters oja kuba yes. Chebategeza. Kati ebezitowa bwebe ezitowa oluse yinza okulemerera kidney kati nofuna kidney stones. So whenever there's that ingredient of glutathione, make sure you hydrate enough. That's what all supplements you need to hydrate. All supplements are take water. Good. Take water. Water is life. Oh yes. Eyakireta
yali yalina magezi. Yes, nti water is life. Yeah. Abambagamba muzoga water is life nga tosula bwayise, but water is life. If you need a good skin, take water. Yes. Oluusi abamu mugenda mu expensive Skin care. Nga all you need is water. It's good sleep. Just relax. You see when you told me about this, pigmentation nekugamba webake. So I thought you're gonna kungamba ngena kwa cream akagenda okujjako this pigmentation one. No mbuza, do you sleep enough? Nekuga ekitufu kyo nebaka late kale. Dale nekugamba webake. Ngamba kati make sure you sleep. Tewaterera. Era la ngoza atubele ngena ne kale wa ikane nebake muko bangamba sleep. Sleep. It didn't make sense to me because I have pigmentation. I don't sleep. I'm like, by the way, I get us kutegede nanga ba ngena kupaka cream wanangambe. You know what? Use this thing here. Webake. Yanga bagenda webake. Sleep enough. Mukamba. Banga misa kutegede. But then recently, that also collaborating. Hey, it's clearing. By the way, sometimes we stress our bodies. They need to relax. Not everything is skincare. Ero lyayiza okujja nangamba ekizibu. Omanyi abantu abamu bagamba meals osaaga nnyo. Naye ate ng'olusimba serious ne kugamba gwe sina kye ngenda kukuwa. Just go and for 3 days just take water. Just fast for 3 days. Bodo labenga bwe. And the skin will clear. Not everything needs a product. Kutegedde. Yes, abantu abamu just tebeebaka kati osanga omuntu nga yebaka saawa 9 z'okuka 11. The body nebaka beera ku simu 9 ntuuke wakasaawa 7 I first bath bichi 9 nengenda mbuliri by the time I get sleep is like 3:30 nazuka nga 2 awo. Kati wali tobetu webaka kati nesatuko kiroza kati ngene manyi kati atako ku stretchinga. Wakiri nsigale mu buliri ne forcing mpaka saawa 4. And I've been doing it like this is the second week, but then surprisingly, I think two days back, not to know ngamba pigmentation eringe kendera nakawachi mu stamp at the crutch nagenda leo nakawachi nyimye cream si buli kimuntu kyetaaga cream si buli kimuntu kyetaaga cream ebintu ebimu just oyina okuleka omubiri gwo ne gwadjustinga gubeera strained kutegeera kiringa ng'omuntu buli kaseera okugamba omutwe gunnuma nga weepakira paracetamol naye oli n'agamba weebaki n'agamba nywa amazzi notereera with time. Oh, true. Nagamba lose weight ojja kwewuunya notereera nga buli kaseera ossa nnyo ne bagamba gendako mu gym amagulu gakuluma losing weight munange ate munange waliwo ne doctor gwe yakigambako naluzinga amagulu munange era amanya gena funa surgery the knees became better. Si buli kimu kyetaaga wayogedde ku mugaba. Something I'm not understanding. Kana wala mugaba ajja ngozeewo this natural causes wala mugaba ajja omungi buli mayina mugaba somehow abo kandi abasajja bayina mugaba naye wala ogolabanga mutonotono waliwo ayeeyongera after birth ye mumanyi then waliwo mugaba ajja mbu bagamba nga wa bizigo I don't know how true it is ate mbu n'alemerawo then waliwo oli agamba ate mbu mugaba owe wa green kale sibitegeera ebizigo bireeta mugaba. Is it true or still it goes back to ingredients? Ebizigo bireeta mugaba. You're kidding. Ebizigo bireeta mugaba. Naye nga kisinzira ebizigo by'okozesa. Kisinzira ekizigo kikyokozesa. Kati ebizigo ebya okuleeta mugaba kiringa ng'okwata akaveera n'okapasula bwe pyu. Tulina layers 7 ku mubiri. Kati waliwo leya bwesala tolaba n'abakazi be basala buuza ba doctors basala mpolampola we bati paka batuuka eri wali ku mwana kati mugaba amanyi okwesala ate by the wonotisinga mugaba ku early stage asobola no clearinga naye kati mugaba lwaki place yegenda ne toning out that particular area has lost collagen. Mugabo oyo bwajja bwati kangeze ng'owa ekizigo kiba kyamaanyi ku mubiri bebo benkugambye nti nno ayagala ayagala quick fix mu bwangu ddala okitegedde kati mugaba oyo bwakuyuza ng'owa ekizigo banjagala omuntu bw'oba okinotisinze lekerawo okwesiiga ekizigo in that particular area moisturizing hydrating
There is no way oba there is no person afuna mugaba nga hydrating nga simuwulirangayo in my entire life. But that place, since I'm on this weight loss journey, sometimes you notice noga ngalo mugaba ngatuli alarming. Then doctor yangamba ko lumangamba mbo anti kakati jukira skin ebadde like this. So now that elasticity, you have to give it time, be patient. No, okay. So nacho nenchitegeera. Kati kyova olaba oluusi kituuka nga mugaba oyo bw'abazze kangeze ow'ekizigo. Ekizigo ekyo sooka okistopinge. Hydrate your skin. Right? Then impulira skin repair. You also repair it. You repair the skin. There is what we call hydration. Mulimu ne areas eziri prone to mugaba. Kati nga mbisambi wakati. Abakazi abasinga babiri. Nga muno. Yep. Muno. Ezo areas gwenga omwesize w'ekizigo. Lwaki ozeesigamu? Zeeruka ne woba toweesiize. Muno mweruka ne wemba sitaddemu. Wali olyabyeko agamba mbisambi wakati waganya okweruka ng'oggyeko dark thighs. Dark thighs ate kibangawo. But even those days, you know, my thighs used to be light. Ne kugamba ekizigo tokyeteeka ku kisambi. Nogamba, Doreen. Tomanyi kubyesiga. Weesiige wano ne wali. Ne mugongo ne ku kabina. Sibimanyi ebyo. Abantu abasinga tebamanyi nti no ku kabina weesigamu, mu mpataanya ya kabina weesigamu. Nalugo wabingamba juzi nogamba yangamba kola vote. Webajjula bwoti ne weesiiga ekizigo. Just moisturizing my body. Nagamba even the bum has to be moisturized. I didn't know. Yes. I'm serious. Tolabanga y'omuwala oba abasajja nga atudde ku boda ng'olaba akabina kasiiwufu kamette ekizigo. Mukwana. Nga wakakolako bwoti. Kuvako libavu kikyekyo. Kamette ekizigo. So we tudda ne yabagamu tebalina kwesiga bizigo. Something I'm not understanding. Simanya nti bo ekizigo kyabwe ye wallet. Ekizigo ky'omusajja ye wallet. However, mulimu abasajja abagala okulabika obulungi nga bakola skin care. Nga bakola skin care nga buli week pedicure, manicure, lip biki ebyo. Waliwo n'abasaba pink lip sim. Balina. Nenseka ngamba yina abasajja ba customer bange. Ngagamba mpaka pink lip gundi oyo. Nyina omusajja akozesa rich anti set eya 1.2. Rich anti njimanyi. Si abakazi. Agikozesa. Era alabika bulungi. Kato yone mufuna mba kubunkenke. Alabika bulungi mweru alinga mu kyotala. Kizinga n'abakyala abamu okulabika obulungi. Olimba. Yes. Alabika bulungi. Alabikira ddala bulungi. Neewuniza. So mugaba wobanga omufuna ni oba wa green oba wa black. Waliwo mugaba oluusi nga skin twandiyise nti no, that person has a damaged skin barrier. Nga yeetaga just to moisturize. Okay. Hydrate. To take peptides, to take collagen. Mugaba oyo n'akola ki? You can moisturize with oils. Mulimu mugaba kati ng'owa black, ennyo kati ng'ow'okuzaala. Oluusi weetaaga mukoneka scrub. Okay. To stimulate that area. To stimulate collagen in that particular area. Mulimu mugaba eyeetaaga okumirirako ne supplement. Yes. The issue is inside. Anti jukira, you've lost collagen in that particular area. Yes. Kati katunywe nga twesiiga mugaba oyo agende nga ddaddawo mugaba afeedinge. We just fed mugaba to invisibility. Naye nga wenkugambye nti bw'obanga mugaba omutandise n'omunotisinga at an early stage afeeding anakola ki? Nagwawo. But I have good products for mugaba. Nkugaya amanyize kugoberera bali bakutwala awo n'ennaku zino n'obakeerako ne ku videos n'engamba that smells. Anti nze ku meals I emphasize more on facts, not myths. That's cute. That's cute. Osobola okujja n'ongamba nti meals mweru. Naye bw'ojja ne facts zo nti meals mweru. I go with that. No sirika. I don't go with bangambye oba nawulira oba nakikola ki. So kati bano meals nga tukumbe kumaliza. I want to find out banabagira. I've heard people say with the lotions you buy oils nga they work on from face
the whole body. Then other people say, guys, skin, face is more sensitive. It has a different texture. Togirambu from here to here just because you want to save. Now, you're lazy. What do you think of that? Like what happens? Faces because they are lazy. Nati katonda yatutonda nga parts za skin zaawukana. Yeah. Inti face eri sensitive ate ekwata mangu compared ku bukongovule compared ku bunnako. Kyobola abantu abasinga bwakwata ekizigo n'akyesigo kuva waggulu paka wansi face eyeruka okusinga ku body kati n'abanga ayina kala nnya. Ekintu ekirala buli woteka lotion ku face you're prone to have problems like redness. Kyobola abakazi bedda abeesiganga omuzigo obutama bwabanga bwa red. Yes. Wano ne wabeera wa black kati wano ne wabeera wa black wano ne wabeera wa chikira walo nabama babina disease but I know that issue now. They go to whoever. Buli was training a face ofuna ebizibu bingi nnyo nga aging. Ekyo kwe kyava nti abakazi b'ebizigo bakaddiwa. Naye kati osanga omukazi w'ekizigo ng'ekizigo tekimuyiseemu nnyo. Nga you can't even tell. Do you know that you can't tell? Unless someone tells you nogamba olimba nagamba ze sali mwero nakulaga ebifaananyi nogamba nga sikiri erabika bulungi. You're right. So oyinza okukozesa lotion yo kisinziira ingredients ki ezirimu because it all goes back to the ingredients. Inti oli bw'ajja n'agula lotion ye n'agiteeka ku face. Yep. Lotion eyo ya mugaso ki erina ingredients ki. Newe tudda ku whitening. Saagala nnyo muntu akozese lotion ku face agikozese ne ku body. Era abantu abo mpozi nga ayina behavior mu kwesiiga ebizigo. Oluusi tebatera faanagana. Abasinga ne bikusobera. Nolaba mpozi nga agamba wano ku bode bwe njeesiiga emirundi 3 wano kanjeesiiga omulundi gumu. Naye ng'abantu abamu tebalina ki buvumu obwo. Yeah, true. Abantu abasinga tebalina buvumu obwo. So ebiseera ebisinga lwaki nze wanene ku Mills ngamba mugule face creams. Saagala okaddiwe. Sagala ofune reactions ezo. Wano ku Mills nkulagirira weesiga otya ekizigo okyesiiga ddi. Okyesiiga otya. Si kukeera ku makya ne weemetta muzigo gwo nga tomanyi gugenda kukolera ki, gugenda kukolera batya, ogenda gwesiiga otya. Then the scrubs zoogereko waliwo bwendaba abakwata scrubs ne scrubbing mu face nga tebatugamba no face is very sensitive. Na scrubbing a face, na scrubbing a body. The same scrub. That's also dangerous. It all goes back to a skincare vendor yamugambiye scrubbing a face. Naye abantu abasinga bajja konjulira nti we bagula scrub ne baziteeka mu face obutama buba buukirira. Kati tebereza omunnyo oba sukaali. Bakwata omunnyo ne babiggata kugabe omunnyo scrubbing. Munnyo sukaali ne turmeric. However, waliwo scrubs endala eziri soft. Nga za face. Yes, kati nga facial scrubs ennungi bazikola mu liquid form. Ate bwe mba njogera ku facial scrubs tukozesa the chemical exfoliants. Osobola okukozesa wash nga mulimu HA or BHA. Nungi nnyo era ebejja kukola kyekimu nga gwe yeekuuse omunnyo n'obabuukirira. Lwaki saagala nnyo tukozese physical scrubs lwa nsonga buli we weekuuta bw'oti obuntu obwo oluusi bukusala bujja kulekako olusaleesale ku face. Kyova olaba nkivumirira. Ntulokola ng'okivumirira. Nkivumirira. Then ate exfoliation gloves ezo zimanye ez'engalo. Mbaseka no ku face ndaba ziri rough kunze. Ku face tulina kukozesa ngalo zaffe. Nange bwe ndaba. Simanyi lwaki bagamba mbu use gloves. I feel like that is too hard. It's too harsh. Teeka waliwo abalina faces kaluba naye nga sizirabangako. Naye nga kirungi nnyo omuntu okozesa engalo. N'aba gentle. Olaba olususu lwa face oba gentle. Ate mwababeera ku live zange mbayigiriza engeri gy'oweesiigamu ekizigo face neesigala ng'ekyali nto. Tomala geesiiga. Tomala geesiiga kuba face ejja funa enkanyanya. Abantu abasinga
mwagala nnyo okufuna enkanyanya okusinziira ku ngeri gye mwesiigamu ebizigo. Naye nga feesi eyo olina ogikwata obulungi. Feesi eyo ne bweba ttawulo ne bweba mpale togiteekamu. Togiteekamu. Kozesa engalo zo. Era mwena mwena abandaba bakwata obuntu ne mwekuuta. Nika ne weekuuta. Mujja kunjulira nti nno singa onaalekerawo gikuuta n'okozesa engalo zo, after 1 week you see even the natural glow on your face. You see nti nno face yo teyeesise nnyo. Ate oluusi temukozesa nnyo sabbuuni ku feesi. Tukozesa cleanser zo ngambe ziri? Nedda. Kati kangeze sabbuuni nga gwe nakuwa. Munaaba ekiro. Ku makya zuukuka. Naabamu amazzi. Kozesa amazzi nga tekuli sabbuuni. Leka that natural glow gye wafunye ebeereko. Do it for 1 week. Ojja kujonda. Abantu abamu bagamba oluusi teweekuuta. Abantu skin yeyo buli wejja ne natural oil. Owulira nga skin nnungi nnyo nga bw'okiwulira. Era ne bw'okyemanyiza nti ekiro kanneekuute emisana kanneeyiweko ku mazzi, ojja kulaba skin yo ng'erabika bulungi. Naye waliwo eyeekuuta ng'eyeekuuta ebizibu. Mbu waliwo abamala 1 hour wale yangamba kwenze nze waliwo newo obudde 1 hour in the bathroom nenkuta buli wamu. Skin oli mukujigi yo nagaba ndeka gwe ebe ino kutukula. I'm like that is too much. Ayinza okuba yasuze ng'alwana mu mugga. Tomanya abantu bayine naye nga omukyala kozesa nnyo patisi eziwunya ti mu nkwawa muno wansi w'amabeere mu kabina weewalala paati ndowooza ze zisinga okuwunya. Hazikuute bulungi nnyo ewalala oyiweko amazzi. Sigambe nti teweekuuta. Simanyi oba munakitegeera kyenyinyonnyola nti. Naye emphasis esinga muno. Osobola okugamba nti nno buli kiro ngenda kwekuuta neesiga omuzigo gwange ku makya nkeere ku makya neeyisemu n'akasabbuuni wansi w'amabeere mu matu mu kabina onaabe nabunya then olumala ewalala oyiwewo buyiyi mazzi. Mama ne mu kabina tulina okunaabayo. Yes, n'okwata sabbuuni. N'okwata sabbuuni. N'oyisaayo. Ate era olina okumoisturizinga akabina ne wakati. Wakati wengamba nokola webati neno yonna yonna ne weesiigayo ebizigo. Anti kyova abasajja babalekawo abakazi tebamanyi kubesiiga. Anti omukazi ajja kukwana, omusajja ajja kukwana ng'ekisambi kyeru agenda okubikula ng'akabina kaddugavu kalinganzi. Bukalinganze. Agambe kiki kino kyenfunye. God, I swear about this. Yes. All that time, but no, I emphasize in the parts ze emphasizing abantu okwesiiga. Beesiige ebigere, beesiige kuno, beesiige wano, beesiige mu mugongo, beesiige ku kabina. Kati waneewalala, it is a by the way. Woba weesiiga mbisambi teeka emabega eno bw'oti paka waggulu. Wangamba ebisembayo ebisembayo biyise kuno. Sirabangayo oli ng'agambe olubuto terweruse. Sirabangako oli ng'agamba amabeere ge tegakoze eki tegeeruse. Naye akabina kagaana. Ate kabeerako obutulututtu kitegeeza you need to hydrate that area. You have to. Yes. This is someone who said, no, bakazi scalp ya bebera. Well, you saw that thing. But scalp teyeruka. Eyeruka ekizigo kiyingira. Nesigena paka ku bwongo. Ku scalp. Kyeweesiize wano kiyingi. Sirabangayo mukazi anyway simanyi oba gye bali naye nze sirabangayo mukazi ayerusa scalp neega simulabangako. By the way mutuufu. Pozinga gye bali I don't know sijjagamba nti tebaliyo naye nga nze simulabangako. Naye bw'oba olaba nti no scalp or struggling and take supplements. Okay. So bananga ekisembeyo wange ngaogera kwa the last word advisor inakubuza about women abakola bichi. What do you think is there anything we can do to impress a man? Obogamba omukazi gwe kola sente zo kola bibyo ali kusanga. Anti kati engeri gy'otaaliyo nga Katonda amutonda kati oluusi kizibu. Okulowooza nti kino kino musanyusa. Kuba oyinza okulowooza nti okumufumbira emmere oba okumugololera kigenda musanyusa. Nagenda n'ayagala oli ng'amuvuma. Nga mukyaafu. Ne weebuuza yamwagaza ki? So there is nothing you can do to impress a man. Do you? Do less. Make money. Look good. Have a good skin. Smell good.
eat well bakuzaala weka. Yes, nali ngifunyeeko era katenfe ye yannemesa n'okufuna gonde. Yali enzise heartbreak sijja kugyerabira naye nga nagi overcoming. Ne yali agintuusiza akajja kulaba gondi eno era kyemmanyi kwali andaba. Nze yange yamala nyakeji. Kyeyankola siri kyera. No naye nakimanya maybe I wasn't fit for him. Biruma though, nze kinnuma lwaki tebatugamba from day one naye manyi it won't work akubeezaawo. N'omuntu omwagala love feds. Anyway. Love feds. Ate kituuka ekiseera ng'oyagala omuntu ne kituuka n'omu outgrowing. N'owulira ng'atandise okuswaza. Kyova olaba ngamba abantu out there when your partner ava ku grade esooka ku ddala erisooka okudda tosigala wansi. Nawe elevates. Yes, tosigala wansi. Yes. Omusajja kati nga bano abakyala abagamba nti nze omusajja nezimba naye kuva ku stocks. Tokyamulabira ku stocks kati yagenda mu suuti. Nawe yambale suuti. So yambale suuti. Tosigala wali nti no mama naaka. Kati kituuka ekiseera love feds. True. Ebintu ebisinga abantu abawangadde myaka 3 myaka 4 it's not because of love. Love self-care. Love feds. Wabeerawo factors endala. I know. So what can keep a man? I don't know. Nenga abantu babikoze. Tubikoze byo bituufu. Yes, abantu babikoze naye era ne babalikawo. So bringing a man in my house, would you advise to those women out there tubikola nnyo ne batuvuma baga muli bubeera basiru? Nanti nga kyenkugambye from the start nti omusajja yakolebwa nga ye provider. Era ogenda kumusuza era afunayo gwapangisiriza. Kuba kati gwe tebasaa kumanyirira mu nnyumba yo. Naye nga bw'oba osazeewo mu babysitting omuleeta. Babeeranga babysitting. Omuleeta naye nga kyemmanyi nti no with time ajja kukola ki? Kijja kumenya. Ajja kufuna naye gwapangisiriza kuba abasajja babakuza nti no. Yeah, they have to. Yeah, they have that masculine energy. Ate ffe abakazi tulina olugezigezi. Kuba kati omusajja tayina waliwo byatajja kukola mu nnyumba yange. Anti muyombako kati ni kimu bibiri nze agisasula. Kimu bibiri ojja paakinga. Yo oleeta kaki wano mbadde nza. Ne woba ng'oleeta just nnyaanya mwezi gumu. Otandika okumulangira naye nga badde akulabirira mwaka. Just we bigootaanyeemu n'omugamba n'emmere tojja kugigula. Tojja girya. Overi wekkatidde ebifi. Anti mu butonde omukazi talina kukola ki? Talina kuprovidinga. Omusajja yalina okuprovidinga. Though ensi egenda ekyuka. Tubituuse nnyo musajja bali lazy. Kyova olaba tunyiiga mangu abakazi. True. Just omusajja akulabirira myaka na myaka. Naye omwezi gumu ogutagaddemu. N'otandika omugamba. Sinze wanaagula emmere. Oyina kaki. Banno bali eri bakola gwe tokola. Okola ki? Tulangira. So abakazi tulimu okulangira kuba Katonda bw'atyo bwe yatukola. Cut your last word about skincare, women taking care of themselves. Nkutira abakyala. Abakazi ababa bleaching abaana, what is the essence? Why are they doing it? Kids. Yes, waliwo abakazi bangi bakyogeddeko ku social media. No Tebakyayagala lwaki bakazi muli mukwerusa abaana bammwe? Like what the hell is that? Lwaki tonoonyera ddala kale omusajja omweru? If you want brown kids. Ekyo omukazi aba parents to bleach kids. Nkivumirira because it's not good. Kubanga bleaching someone kyetaaga nga ye kennyini yeetegeeredde n'asalawo n'agamba nti nokole ki kanneeyeruse. So mwe mwenna abazadde aba bleachinga abaana omwana asobola okulabika obulungi ku kala ye. Tulina products nungi ez'abaana. Ennungi, lotions nungi ez'abaana. Omwana wo n'abanga alabika bulungi. Very, very good. I think I remember. Yes, nyina makari, nyina ezo, nyina blemish. They are all good products. Omwana n'omulaba nti naasiiwuuse naye ate n'omukozesa lotion ennungi. Omwana n'abanga alabika bulungi. Oba muddugavu oba bwakataketa kuba mweru n'abanga alabika bulungi. Tujjemu that ntera kiyita oba okugeraageranya.
n'ekintu nti nno kirina kuba bwe kiti nti abaana balina kuba bweru. Buli muntu asobola okuba mu kkala ye. True. N'alabika bulungi. N'alabika bulungi. Very true. So go wenna obanga oyina akaana kakonziba akaana tekalina kkala nnungi Mills nyina ebintu by'abaana abalungi. Abaana mubagulire ebintu ebirungi. Let kids be kids. That's the word. Let kids be Let kids. Let them be little. Aleke. Era nze sikola ku muntu ali below 18 years. Bwe bamundeetera kati nga bwe teenager nga alina acne, I have like 2 products ezokubawa. Yeah. Apart from that, I don't have. Let kids be kids. Let them be little. Yeah, let them be kids. Kuba naffe we twabeerera abaana twabeeranga tukozesa by'abaana. Yes. Omwana asobola okulabika obulungi. Nali ndabyeko ku byana ebiddugavu. Nange nali muddugavu kuva dda. Even though you still have the glow. Nga ndi kaddugavu okusinga bwano neeyerusa. Nga ndi kaddugavu nnyo nnyo nnyo. Wayerusa nasigala mu kkala yo. Anti tugenda upgrading ezo shades. Naye nga omwana asobola okulabika obulungi. Just tonafuna gondi product nungi. So last one to the women about health, skincare byonna. Mbakubiriza bajje waneno ku Mills Luxury oli eyo oyina obuzibu ka ku skin yo, oyina acne, oyina dark spots, oyina pimples. Jangu ogule ku skincare vendor ali well informed. Skincare vendor agenda okuwa products enungi ate nga azinyonyodde. Skincare vendor agenda okuwa time ate era akutaking alabe ebintu bikuyisiza bitya. Omuntu agenda okuwa ekintu naye kye yeekakasa nti nno kirungi nnyo. Tofaayo ku kala. Omanyi abantu abasinga, it's all about a mindset. I think it's a mindset. Let me change your mindset. Please do. Please do. I don't know who told people that yellow is better. Can change them? No, it's all about what you want. Nenga mindset yo gwe ali eyo omukyala ndaba njagala ngikyuse. Oje at least onesige. Ogambe Mills nkwata ku skin yange. Nkola ku bantu all over the globe. Bonna abantu abali eyo era obanga obadde tomanyi Mills. Bambi followinga jangu ogule ekizigo tuli Wandegeya ku Namuswa Plaza level 2 shop number 201. Nkoze ku bantu bangi nnyo best tajja ku mentioning amanya. N'omukyala ali waneno. Oh yeah. We've started our journey. Yes, we started our journey and the what happens? You wait. Bujja kulaba. So n'obanga oli eyo oli mwami oyina embalabe oyina dark spots. The Mills Basaja. Yes. The Mills inkola ku buli kimu. Era abantu abasinga bambuuza why aren't you bleaching because other vendors are bleaching. Because I just want to change people's mindset. Tera, it's all about having knowledge, information. Obere ngolabika bulungi. Omusajja naffe twakowa abasajja abalina dark spots. Twabako abalina embala balo nga yali dating omusajja nga alina embala naga bale. Ajje mukoleko. No dating omusajja. Nga ina evuliva ku face ye no gama nina wo balo vul change sibitegere na ngala bika nga ina mo omuntu oba white heads no kamba really aje mukoleko ane mujiba bakoleko guys ate prices za ziri fair olwokuba aliwo abansalako ekigambo nti Mills aseera era kyenkukwagala ogenda nabagamba genda gye bansalako ekigamba omanyi abantu oluusi tebatwagaliza abantu tebatwagaliza naye nga our prices are friendly era naawe nkuguza ekintu n'okirabako nti no really I think actually legit because there are very many fakes on the market. Me have noticed that. It takes a very good person ngabimanyi n'ogamba this is fake, this is really fake bingi, so be careful. Yep. So your number? Enamba yange eri 0773 788 07773 70 80 18. Tuli Wandegeya. Enamba ya business banange ya business. Ne abasajja tebakyalina budde bukwana. Tonna bafuna. Okikakasa batawaanya abantu. Ate obuvubuka zinga kola ku namba yange. Abavubuka. Mutyaba yagiteeko ko ya business. Kyokka kuliko call business naye mukwano. Bali kuno. Mutyaba wama abasajja bajja kuntawaanya. Tebajja kuntawaanya. Bagala abakyala beeru. Kati nga Doreen. Tolaba skinny blended very well. Tukyabi blending abannaye nkugambye. No bambi temunkwana. Omusajja gwe nnyina ayina amanya bajja tukubaabo. Babiri ate akuba sina gavaamu manyi. Otukanze. Omusajja akuba. No, Mills, thank you so much. You're welcome. Thank you for hosting. All right, dear.
Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple.